Musajja wa kitima kibi, musajja atayagaliza, musajja mukopi atajjukira mikwano egimubeereddewo ate nga nkulayirira ne bw'olikola otya tojja kudda ngulu. Mu entertainment industry eno abayimbi bankolaganye nabo bino no si bigambo byange bamuyinza ogamba ate nvumaani ntwalaani. Omukulu Abitex yakubyemu sitampu. Alien Skin ne bw'alikola atya. Era ndowooza kwe kubonaabona kwalimu kuno. No, gundi Abitex yali amuwadde amasanyalaze. Tugaye nti yamuwa amasanyalaze yagamuwa from. Kuba ojjukira akavu yaakaliwa. Yes, okuva Freedom City we yali waawo. Abaana baali bamwagadde. Nnyo. Yali ayagadde oyo omwana. Nnyo. Era eyo fem senga yagenda mu maaso n'omutima omulungi naye nga tabizanyiddemu. Senga yali wala kati naye. Osegede kintu kati mu bigambo by'enjawulo nga bw'omanyi kati emikutu gisusse wanne wali buli omu alowooza asobola okubeera presenter mu kino kiri abamu tebali professional naye tusigala tutambulirawo kati nno gwali ku Viki Exclusive nyongera okujjukiza bokola nabo tuli professional ate nga kyetukola kyekyo so nkusaba osigale ng'oli mugumu. Tetuli ba tikitoka siri mu kuvumirira ba tikitoka bagenda kuyisaamu egaali naye nga bambi si mu bubi just nkubulira amazima nti mu kino ffe we tuli okubanga tukuwa amazima g'ebyo ebiba bitambudde mu industry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gw'atawaanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajji Abbas muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku passport ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 96 93 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So bwe gutyo omukulu Alien Skin ensonga tezitambula bulungi. Nyongera okujukiza nze Big Daddy MC era nga ndi ku Viki Exclusive wenkusabira nti konamu olaikinge bwomala okulaikinga sharinge message eno ba video eno sobola ogisukume wala atusobola okubanga tuzimba gundi yaffe eno tutambulira wamu gwe naawe atusobola okubanga tufuna information eri fast hambi okigedde ekintu ekyo. Alien Skin yaddenga tuvudde mu by'omukyala nga bimuvuga misinde afunyemu ka chance ka DF bayina bye bamutisse. Tugambe nti bino ebibaddewo bye byasukumye banene okukola ekyo oba already kibaddewo mu nteekateeka. No, ekyo kyo ajjukira omukulu Abitex yennyini bigambo bino. Bwe twogera ku Abitex kankunnyonnyole Abitex. Nze Abitex we namusangira. Nkozeko naye emyaka negiwereramu ddala. Mbaddeko mu kutegeka kwe. Era nga ndi omu ku ba first omu ku bantu abategeka ebivulu abanene wange. Yes, amanyikiddwa. Mu kaseera nga agulawo federation gye yakola iye aba promoters I was with him nga muli bwenti nga tutambulira wamu ayina ebivulo ebyenjalo byategese nga sometimes mbadde wa mukisa nga bwe kijja mu nsansanya wano kwasaganya media nze gwakubira Big Daddy this abaana tukolebwe tuti so ndi wa munda mumanyiko kwebyo bitonotono musajja ebiseera bisinga atava Masaka eyo wa Masaka ebiseera ebisinga abeerayo nnyo nesiwe waabwe ekyo abamu bakweka bayo like abamu bakweka omanyi entertainment eno kyova olaba mu lutalo lwe tugenda okwogerako olwokubiri anti ye musinguzi naye sabo nno ne Masaka tulina bamusinguzi ogamba ki gyebali tubalina bamusinguzi bangi nno naye abasinga babanye Masaka nga bw'omanyi mu lutalo lwe tugenda okwogerako olwokubiri lwa King Saha ne Gravity. King Saha kizibu okulaba mukyala we mu kamera. By the way, life here private abana be bachala actually ayina bachala ayina bachala je tujja eyo nayo mujjajimanya katusokere wano omukulu Abitex kizibuzibu ng'ovudde ku video olumu obuvaayo ng'abakyala bazze n'amulaga omwana omuwala n'avaayo n'acomplaining Abitex wanzalamu omwana ne bamusuulira omwana whereby teyeegaananga ku mwana ne lwaki mu industry basajja bazaalazaala nnyo buli wamu
abasinga bakiyita family planning. Musajja bulwaberayo ne concert ewantu oba ekivulu ayino leka yakana ekyo twakirabyeko ne mukwano gwange n'azannya katembe nnyo Chris Evans amanyi ozannya oyo katembe simanyi naye Chris Evans nga bwe ngambye nti kyali wange bamukubegundi mmeka ku mutwe ennyondo bamukuba ennyondo up to now akyasa akyali bulamu Abitex gwe twogerako specifically kwa Alien Skin wetubatambulira nti nzikiriza era naawe wali mu kutulaba okkiriza nti Abitex ayina kyamaanyi kyeyagatta ku lugendo lwa Alien Skin ate era amumanyi kubanga we yajjira mu waneeno yamusitulira ddala nno okutuuka actually probably wali awo okitegedde wetukoledde Freedom City nebooga ne bitrendinga buli wamu cause event yagikolera mu nnaku zaalinga 3 nga tekuli poster naye amawulire jaso kuyita ku speed nti Alien Skin Freedom City tebakana ads zonna teri kipande kyonna kyalangako yadde segedde kintu naku zali is it biri kusatu and within that same period nga ne Palace alinayo ki concert ne Freedom City nekola ki nebo no that was a talk in the city like bulamu yali atwogerako it's in the history bulamu amanyeyo eyo concert ya Freedom Alien Skin yes elimu history mu bivulu bye Uganda one Abitex awe nyini era yafuna ebitibwa byali bingi kuba amazima mweyembera teri promoter obuvumu bwe yayina obonagamba nti kankole kino ate bambya alaika we yakikola yamanyi we nkikola kino wano nyinza obutafuna it was risky he risked it was risky never balamu bategese bakamiliyoni emyaka gyonna so now I understand yayogera pain jeva pain eyo bambi kati lwakubeera pain sometimes tetulina kuwanvuyanga nsonga naye mulimu ebintu ebimu ekijja ng'olaba tekyewalika kisinzira omuntu gw'okolaganye naye yakuleka atya tugambe nti yayingirira Allen nga tanaba mumanya bikolwa bye nanangerize ye yali asazeewo kumumanya mu lane ya entertainment business kumbona ina mu the other side of the ngaina mu party eyendala tugambe nti in politics yamulina before oba yajjanga amaze funa maanyi yes olwo ne batandika omuscoping out balaba ayina jjukira ba politician waba politics waffe waneeno atambulira ku numbers kati kasoba ngo ina numbers emabegawo kati awe baamulabira echa Freedom City kimuweseza deals nyingi nakati na still nakati byakyali ako okitegedde Abitex ekyo tusobola okukitegera pain jeva tusobola okukikiriza bamaliriza Freedom City bekubyekubyemu awo kulwa sente biki ne bikakana lwali wawo abantu mwalulaba mukukakana ne basuggestinga Nkwacho Festival yes Nkwacho Festival Abitex ngera ali ready okujiyimiriramu so nga ndowooza agamba nti bwe kibanga wali sente zasasana teyafunamu kiri awo obaana afunamu waneyo kati katuteeketeeke kino ne kitambulawo ku speed nakyamaanyi energy yali njamaanyi tukoze zi press conferences ez'enjawulo tuyiseemu tugenze mu bifo eby'enjawulo tukumya obusiki kubanzukira nagwe nabuza ne kati mu festival mugenda kola mugenda kuba mukwacha like kulyankwacha nga bwomanyi Rolex Festival kwesi kuba kula Rolex kati mugenda kuba kwacha bukwacha nange abana mwe ate nga sibi nyanya kuba ebikola birabika nnyo mu binyanya kati wano era Nkwacho Festival yo yanuma abana bali bajenzuze nga abamu bamaze nokola abali bagenda okola nnyo abatunda Nkwacho bali ndoza bamaze abaine ennimiro zaazo wali olabye kuniganga ettama ligize bweki mbalaba bagita taxi omwana taxi omwana nge ettama likoma muli kano wali oli ali muse zaddala ne limyuka nga peno mu Nkwacho Festival twali tusuubira okulaba omwana kyasinza okola taxi ajja ku stage taxi ng'eri wali olaba zikolera ku bwereere kati gamutaddewo ekirabo bandizikoledde ddala kati nno Abitex gwe nkonyumiza ne bw'olaba ssaawa eno asobola okuva n'agamba omukulu ne bw'alikola atya takyazzeeyo waggulu yagwa naye nga yeyabyereetera tumaliriza buli kimu amaze okkisasulya omukulu ne yeekyanga
nagamba nze nkwacha festival na bivuga ante bebe bisera byagiriranga nsebo nga bamusasula ogenda okola ebivulu ye nagamba sige nayimba choka nga sente yazikutte okitegedde kati nge biwawaatira awo binene fame chobola abantu batirinya bafuna fame ogimaintaininga okusigala mu bantu abo ng'okyalina that act Jose nayo kati Alien alaika wo kyamusobererako lwakuba Abitex naye era mutendo omutima n'ekirala Abitex musajja mu basajja jukira nti mukuluko mu myaka weewaawo alina experience mu bintu naye bingi nti mukulu mulimu emyaka gy'otasobola ddiiringa nagyo nze nfunyeko chance in fact this Alien Skin nze naye tezagatta first time naye nga simuyinaako obuzibu samuyinaako obuzibu naye tetwakwatagana nafuna ku chance okubeera mugundi mu groups zino nale ya Fiki Gaza tulina ne management yemu gye muyambirako ku management yeyo omukulu oyo ali mu America n'amumanagingamuko for a while n'amuwaawo okusula biki byonna kati mu kaseera k'okukola ennyimba nga ndi omu ku balina okunoonya collabos mulina kola luyimba ki nina omuyimbi omu gwe baakola naye oluyimba muganda wange nafuna obuzibu okudiiringa ne group z'abana abaana kyogere batambula n'eggaali anti producer twamusitula nava mu studio gy'akolera ku Salama ne tumutwala paka mu nnyumba Fiki Gaza waasula kati nga production erina kukolebwa mu nnyumba controlling all those people around ganga ngejjudde bweti jukira babeera ku gundi zaabwe ezo ngenze n'omuyimbi mukazi wattu alina okuyimba ne Fiki Gaza ye n'amala okurecordinga parties ezize ne ziggwa kati olutalo Fiki Gaza atekemu party. I'm sorry to say this ojja kwesanga si ye muyimbi ali awo wakabi Fiki Gaza akyetaaga okutereeza I'll even still call him an upcoming. Akyetaaga okutereeza mu kuyimba nti twatukanga ekiseera ng'ebigambo owandiika tugenda kuyimba bweti ekyo mundeke n'asooka kirira wansi n'alya ku nkwakyo oh my god project nali ndowooza tuyinza ogimala ku ssaawa nga 5 ez'ekiro twatambula paka ssaawa 9 nga bukya naye ng'omanyi obuzibu bwe buvudde akiridde wansi alimu ku nkwakyo akola obwongo atereeze simanyi kati amala kwesootinga nokia ne wegayira n'omugambo waayi omugagga sente zazze twakwasiza sente buli kimu nga kyatambudde bulungi okitegedde naye so Abitex mutenda okubanga yali asobola okudiringa ne Alien Skin kuba ndowooza Alien Skin yali multi emirundi mingi mu Fiki Gaza okubanga odiringa naye kati omusajja ensonga lwaki tukugamba bino nti omusajja yazzeemu era n'akyogera Alien Skin ne bw'alikola takyasobola kudda waggulu teyafunyeeko kyekyo weewaawo abamulaba buli omu kosi tubeera n'abatukiririzaamu era akyayina bali ba die hard nga bo bagamba nfiira ku Alien oba ali Alien yes abo basigalawo but I mean okusigala mu bantu nti whereby abamu kuffe tubadde tetulimba oba njaka Alien but nga you don't mind nti wali naye kati era nga tumwogerako nti Alien but kati takyali ku mimwa gy'abantu whereby abamu babuza ne babuza Alien bagamba yalagawa ositegera until this saga yabaddewo omanyi nina n'akaseera ke nali nsuubidde nti ajja akomawo aleeta return ey'amaanyi bw'abeeredde Nairobi kati nga ninza akomewo e Kampala nsooke ndabe eggaali bwezi mukwana abamu tetwakimanya I was like what nti yakomyewo yagenda kati nga tulinze lwakomawo buposta nabulabako bosa akomawo naye saalaba gaali egali eyinza okuba erina okuba nga bino bakolapo naye ndowooza byasigala eyo naye nga luli eri he will make news just that nga mu mawulire yeeka gwe boogerako Alien this Alien that mu makindi awo sikiti za makindi I think it's kama abantu abo beyalyanga sente zaabwe I think biri mumuddira kati kubanga olaba abantu abamu waakolima yes ayinza okugaba olidde sente zange just that nekikufollowing ne bano beyamenyanga obuba
Nakitegeera egaali zibakubye zibisizaamu ne bagamba gali ali abakulima nga bakolima nakitegeera. There is the biggest gundi also a happening out alien we yakola gundi Jesus ne fula Jesus ekyo nakyo baba chamugira nyo koza abantu bangi nnyo abakinyigira weteekota mu ngatto ya Jesus. Biblically waliyo bebogerako abamu abagezaako okweyita bakatonda naye nga gye kiggwera awunzika either afudde awunzika obulamu bwe bwononese so twamulaba ku musalaba najja nekibaba ng'akiwanise engule kweri naye nga yeeteka mu ngatto okyegedde ekintu ekyo Bible omu yeebuuza ola n'atali munaddiini ng'agamba ekyo kintu tekikoleka simanya yamuwa that concept wayinza okuba waliwo yamuwa concept n'alaba nti but this is the thing okwagala nnyo okukola amawulire agataliyo kati ayo yesu yayagala okukola amawulire which yagakola mu bubi it was really yayagala kukola amawulire which gakoleka naye mu bubi whereby people weren't happy about it nti ekintu ekyo kinene nnyo Jesus si gw'omumanyi whereby like era yayimba n'okuyimba Jesus omumanyi simanyi biki sitaani omumanyi there is that song katukojamba nebibanga byawo bwe bityo Alien Skin tuli mumwogerako wetumwogererako tulina the biggest statement okuva ew'omukulu abamu bensobola ogamba nti abadde mentor Abitex ng'agamba Alien Skin ne bw'alikola atya eyamuwa amasannyalaze from the beginning osegedde kati Abitex lumu twalina meeting era by the way in fact days day before Freedom City meeting yange yasembayo mweyo event nali Abitex ku gundi ku Coffee Plus mu Machindi awo ne tutuula nenga bambi Abitex alaga focus ye eri ku business naye ng'omuyaya amumenya anti Abitex nga afuna ku ndowooza egamba nti kantuule tukole live ku TikTok. Okay. N'amuyita n'amusaamu n'amafuta n'asooka ajja ne jipu ng'ejjudde abaana be ku mabbali batambula n'eggaali n'atuuka ng'amazima omulamwa gubadde gwakukola live ku TikTok twogere jjukira okulanga tekwaliwo nnyo kuli awo twogere ku ki tupike ku TikTok n'atuuka okunzikanga n'omulamwa gwennyini ogwamuyisizza mmye olongo batuuka ne bakola ki ne badda mu byabwe mu birala ate ng'akusaba okulya ng'ate olina okumuwa anti yaliko ate gwamweguye. I feel like he used Abitex oba bonna bayagala okwekosa I don't know but I think buli omu yayagala okukozesa munne naye but Allen I think alowooza yakifunamu at that time alowooza yali omugezi nti afunye amasannyalaze okuva ku Abitex n'alowooza nti mukozeseza that's it. Olowooza kiyinza okuba nga kituufu nti oluvannyuma lw'ebigambo ebingi n'ennaku ennyingi Abitex gy'alina ku mukulu ono nga y'ensonga lwaki ebizibu bino bizze kati byetemaatema twalaba Palaso yasooka n'amuyisaamu egaali bubi nnyo nayonoona ewakaawe nago twagalaba by then nga wakyali wakaawe wasaawe nagoogerwa n'ennyumba nawulidde nti yamutunda landlady bwaredi yensonga lwaki yamutunda kuba twatwebuuza lwaki otundira otya omuntu naye ate era n'alisabye ensonga zino tuleme kuzitambuliza nnyo kulwe naye nga we nawulidde nti waredi yensonga lwaki yamufumiza atamugaye namugaa nti bali abakola ki abamuluma abakola ki abamulumba abamulwanagana buli kaseera abamulwanya kati baleeta n'omukyala ne bagamba nti vaayo wekalakase nti Alien akukuba nga banuupu nkugambe naye kyekyo ky'omukyala by the way twali tumayo bakatemba mukomyawo mu mawulire naye amazima go biri serious omukyala ye bambi aleka yakoyo okukola ki okugumira embeera kubeera awo ng'alinga ku side no actually side this kyenamazola omukyala oyo yali yagenda bambi mu kugenda omwami n'akola ki n'amugamba jangu kufunire lekubeere wanna abaana bo naye
nenga toli mukyala wanjukira already nino omukyala so omukyala already yali amuyina oli naye nga akyajja bino ebyokukyala that means ono omukyala byagamba baleeta mujja wange it's not mujja because ono yamugamba sina wakubeera jangu obeere n'abaana bo wanne nze tukyali mukyala wange kachestamayo babadde akiika yes that's why I said afaayo yafudde ku oba olumu abadde nga amanyi okudda mu kabira nga omutima gugize unless nga abadde akiika mu birala naye nga that was the situation olya yaani ey'obwereere emmere gy'ofumbya tugaye nti mama alatuse n'agamba nedda bambi bw'oba njagala ddala lwaki oteeka ku sayidi lwaki mbeera kameeme okitegeera naye nga yali yagenda ge mazima go so tugambe nti Abitex ebigambo byayogerera byayongera okuggomeza bye biri mu kuvuga omusajja ono mu mbeera zino nga bye bimumazeeko emirembe sibya Abitex byokka okukabako abantu bangi yes n'abantu byakoze abantu bangi abantu bakabya omukulu oyo aliyeni yatuyisaamuko eggaali bannamawulire bubi nnyo njejjukira abaali talina gw'ataali press conference ya aliyeni yasookera ddala twagikolera ku wano okugundi awo ekyo ekifo climax it was climax ye first press conference yasookera ddala ya alien skin era ne tubeerawo sebo yes era ng'amaanyi gaagalina wegali nekituuka ekiseera sebo n'agamba obuTV takyabwetaaga anti bwe yakomawo okuva e London ng'agamba interview ye ayagala okumanya ku byabadde e London yakugula olina gisasulira njikira kawe yagambiranga like nga ye buli kimu alaba kimususseeko kati ndowoozaawo nga takyajja mu Uganda nga takyagijjamu ndowooza tugambe nti by then bino byali bimuzibya amaaso nga tamanyi nti ali mu kwokya alaika ye yali amanyi awo akola kumbe ali mu kwokya omanyi waliwo femme eno nga we nagambye okola ekintu gw'omanyi okolera femme like olina ebintu femme ina pushing okola staff some acts ezirimbi stadomneseyo gwoba omanyi nti nsigala mawulire naye nga ate ebimu bikukosanga mukwekuba yes nebikola backfiring kat I feel at this moment byonna bye yakola ebimu bimufanya kyova olaba actually alwawo kati n'okujja mawulire nti ekiswalo kingi nnyo probably waliwo watunulira ebintu bye yakola nga tinaye oyogedde ku kyokujja mawulire kansobola kubuuza oluyimba ki olupya lwalina ennaku zino waliwo oluyimba ye baluyita bata is it good yagenze mu byabaluba ali mu balubaale it's been there 11 lubaale wange namutereza lubaale w'ekika namusimanyi omanyi tugenda kati ali mu lubaale tutera okudda ewaka eyo for some reason olwo nga bikuzimbyeko akayumba buli omanyi bagamba dde wammwe obotereze biki like ewamwe wabere emikisa gitandikira waka Abitex abadde akimanyi nti omukulu yazzeeyo mu lubaale ono oba tannakimanya papa Abitex obadde okimanyi nti gw'oli mu kusabula nga oggumiza ebigambo ne bwalikola ati atajja kudda ngulu bwe yagenze n'akuba oluyimba lwa lubaale n'asinza kati ku DF bamuwadde ekifo kyogereko by the way sebe empewo zikyayika zikola batugambanga tuddeyo nga empewo kyayika zikola kati bamuwadde ekifo ku DF omukulu yafunye ekifo kya mobilizer naye nze mutegeeredde mu nnyimba ye chairperson mutegeeredde mu nnyimba njagala tukala kati I feel like emyaka ng'ebiri egijja esatu maaso awo music agenda namu like mulekawo adde mu politics fully nze mulaba jadda anti ndaba if not mistaken bamaze ne batandika okwagala mu groominga ndowooza abeere mu ngatto za Bobi Wine nga Bobi weyajja yeah wa tasa kugira ngatto za Bobi soka secho alien yasoma mpaka wa alien yasoma ke kitono secho wanta but what I know is a good engineer oba by Bwongo ne Bobi yasoma mechanic mulungi Bobi ebitaba bino kati waliwo engatto zosobola kulinnyamu kati alien ne Bobi mazima ddala okay I know bajja kumpisa amagali lubaale w'ekika waliwo ebintu naye byolaba byo comparing n'olaba kati Bobi anyway maybe banamugruminga kwalo waliwo time wetwalabira naye kinatwala myaka emeka waliwo time wetwalabira Bobi w'omutunuulira si ewakyagulanyo wakati okitegeera kati anti tulina abantu babiri tulina Bobi Wine tulina ne Robert Kyagulanyi and ennaku zino tulaba nnyo Robert Kyagulanyi kati maybe ayagala bagala mugruminga kubeera Bobi Wine afuke Bobi Wine wa Kyagulanyi okay
Bobi Wine olugendo luwanvu okuva mu Bobi Wine okutuuka mu Kyagulanyi olwo lugendo mukwano teruba lwangu so maybe bamugruminga kubeera Bobi Wine ow'ennaku abeerewo Bobi Wine we oba kitege maybe ekyo naye afuke Kyagulanyi wakati sikyo ezenga tonene nnyo zigira so omukulu akimanyi namwe mukimanyi nti kati ali mu balubaali yebuuza ku bajjajja yasobya Wabanga bakoze bakola mangu bajjajja naku yalukuba nako 11 emabega ba 12 emabega ne babanga already bakoze nga yafunye ekifo mu DF sinzira basinza Shaika ali kubali abamalayo naye kye nebuuza ene ekifo kye yafunye oloza bayite babyogera ko dda nga kati just yabadde official jukira mukwanivayiringa mpuuga nga ye yasooka na welcoming omukulu wono nga mpugalaga nti kati ayimiridde yeto yasooka na welcoming lwakuba mulimu abitatambula bulungi ate Alien Skin nazaayo bakafaya bubi nnyo kati simanyi oba mpuuga yatereezezaamu atya oba batudde batya ku katebe ne bamukomyawo kati yali mukulira Youth League kati agenda kukolanga kati nga olaba Nuupu ani gwolabayo kati ngono kati mu Nuupu tulina kunga kati ono agenda kukunga ku DF mu bavubuka olabanga anyway mu bavubuka lwakuba ndowooza Alien Skin tewalize busoga kuba mukama wo kye bamukoze ate nga history gwolina iganga wawuziko sibidde Kenya ne Kampala noyitawo wajabya ne gaali ye babayiseemu kyemanyi abali mu kutulaba bamusaayi gwa Alien Skin abamu muyinza okugamba Big Daddy asula wa watuufu tukunoonyeeko naye ze sifuddeeyo my work is kubawa ekituufu kyemanyi nti byonna bye tuli mu kwogerako oba oli die hard naawe osobola okukiikiriza nti Alien Skin oli owe omwaka guli si ow'omwaka guno tugamyaka ebiri emabega when it comes to Alien Skin oyo no wakati so kati ndo tukirize bingi ebikirimu Abitex bwe kibangera yavuddeyo n'akomyawo ndowooza akomyewo kuzaayo kuwakanya maanyi ono ge yayimbidde Lubale w'ekikana mukola naye ate sijja beera surprise nga Alien waba asabye Abitex amukolera ekivulu n'akimukolera kuba no Abitex is businessman era asobola okimukolera bulungi nnyo naye sisuubira nti akyasobola okumwesiga nga bwe yali mu biseera biri so that is Alien for you ne Abitex bwe bityo bwe bitambula kale ate abo nga tubatadde ku mabbali olutalo lw'omukulu King Saha ne Gravity omutujju nalwo lwamaze ne finally nerudda mu bantu finally nerudda mu bantu bano nno natuse kisanga bafudde wala okubanga beerwana bwe batyo nebuzi omanyi ebintu ebyenjawulo bino wammanga bye bitera okwawula ab'emukwano ekisookera ddala omukyala mwabakazi temutemeza basajja tewali kulya kya munne abakazi ekirala sente ekyokubiri sente ebyo ebintu kyekirala ekyawula abasajja taka ettaka kiri general but these two things eri abasajja women nesente ebyo sibasajja bokka n'abakazi nze nkwatira ku musajja wange olayo ne bamukwano gwange tuvaawo bubi okitegeera nkwatira ku sente zange tuvaawo bubi so abantu bonna in general kati ne banene kale gwe ku musajja obeera olwanirira ki twane baga abasajja mbwa bakumbwa yange kati nno bana bakulu kiki ekibalwana kati nga bw'omanyi nga bwenagambye nti social media kati eri everywhere kati olutalo luno lubadde nga munda Gravity omutujju ne King kuba mbadde nze nga tokisuubira nti bituuse waneeno if we remember Gravity ezimu ku nnyimba ze yatandika nazo nzijukira eyo gye yava eyo najja ne bacollaborating ne bakwatagana ne King Saha ne bakola good match. Okay. They were very good. We batukubira Vimba. It was an anthem mu bavubuka. Yes. Eyo. Ololimba twalwagala. Kati nga Vimba kyali abo wina n'abutikira ensi yonna. Actually wina na kati gundi wakola we bakola gundi Gravity wakola ekivulu. Wina yamugulawo. Lwakuba ate ekizibu okulusanga ewa King Saha. Yes, by the way. King Saha talukozesa. Gravity. Talukozesa so. By the Vimba wobo lwegendereza lwagira nnyo Gravity than Saha. So tuyinza ogamba nti osanga omuvuyo gwatandikira awo. Mu wina wano. Kuba ne video.
Gravity oluyimba yamala nalu owninga nnyo. Ye Gravity agamba ekyamuluma saha kuvaayo kumusekerera ng'ekivulu kiganye ebyo bibeerangawo naawe. N'agamba ye mukwano gwange kyaliwa nga ategera business gye tulimu abalala yes bali mu kuwoggana bavuma naye gwe wange n'ovaayo kati abantu ne bava ne bagamba gwe nga wakikola ogikola kamiri stage we yagwa enkuba we yatonya stage n'egwa. Gravity avaayo n'akuba obukule n'aseka so abantu bagamba kama ekuddidde gwe nga waseka ogenze wala Alien Skin bamukubidde iganga Gravity n'agamba ko kirabe ositegeera kati ye right anyway zekyendaba ekyamuluma kulaba ani yamusekeredde si kuba bamusekeredde kinga onabeera ne muganda wo ng'omwesiga omwagala nnyo omanye akukirizaamu ate nga yakulwana dani okubeera n'omuntu gw'otamanyi n'akulwana osobola okwesonyiwa omuntu oyo naye gw'omanyi n'akola the same thing kikuluma nnyo so awo ndaba nti maybe kyekyamuluma. Kati wano mu luno olutalo omanyi olutalo ebiseera ebisinga either luleka positive oba negative. Oluvannyuma lw'ebbanga eribadde eriwerako ddala era bano abayimbi tuzze nga tubalaba tebagatta kizibu okusanga Gravity ne Gundi ewamu. Ebimu ko bibaawula King Saha wa Bobi Wine munda Gravity omuntu jju ayimbidde NRM mu bulamu bwe bwonna okitegedde kati awo political wise tebagatta nakye kizenga careers are bazitandika bonna bagitandika bombi so they know the struggle of becoming who they are history whereby ekyo kinene nnyo okumanya munno wali eri nga temuyina anything kuba Gravity nga nensi tennabamanya wetuli wano eno Saha tannaba kwogera kintu kyonna kina which I don't know bana anatu okuba ennaku zino Saha takyawa masanyalaze ojuka ku Lily Puzzle yasirika no ayina baawa yasirika takyawa masanyalaze era kyetwebuuza luno olutalo za Gravity alulimu yekka Lily Puzzle yafiira mu firimu ye yekka nze ndaba Gravity olutalo yekka yamukwasa kabakko naga maje ga kutaka ye yabisolovinga kati muluno amazima go gali nti ebigambo bifulumye byogeddwa biwawaza amatuga abantu by the way naye King Saha nze nsuubira ayinza obutaddamu era tembera surprised nange sijja bya surprise ngataze because enaku zatachala amasanyaze but Gravity avudde n'agamba ye ne munne bava wala era ye tamina ku bizibu because muyimbi mulungi ekyo kyakimanyi nti muyimbi mulungi era shobola yamutegeka n'ekirala gye bava yamusasulirako ku nyumba Gravity yasasulirako ku nyumba yamugulirako ku ngoye yamulisaako kisoboka ya Gravity yasooka okuba akajji yes kuba olumba lwe basooka okugira bwagamba nti yamusuza yes yamusuzaako nti nno yamulisaako ko amuyise mbuno ali depressed Saha ali depressed tetumanyi nti Saha Gravity ali depressed Saha Gravity agambye Saha ali depressed yes because ayina ebizibu bingi waka mu bizibu waliyo kyenawuliddeko kye yakwotinze nti Saha in fact bitubadde tetumanyi mu mansion nga bwe nkugambye nti kati bivuddeyo bitanse kiringa kati olutalo lwa Gashumba ne Gundi we ne Hajati na Mira tulina bye tubadde tetumanyi nga temumanyi ne bo kubanga bo bali babasali baba bemanyi kati Gravity ne Saha biba bya munda Gravity wayogera ekintu jako kubina ebyokuwayiriza Gravity wayogera ekintu tusobola okitwala because amumanyi nnyo kati mu mansion gye tulaba mansion enene ya King Saha mu bigambo bya Gravity mweno mansion mama wa King Saha mwabeera by the way mweno mansion mukyala wa Saha mwabeera mweno mansion containing all those people anti kati naye kyewunyisa Gravity nti mweno mansion ate abagenyi we bakyala batuula ku mabbali era basula ku mabbali tebasula mu mansion it's okay bagenyi kyekizimbisa boys quarters jezimbisa boys quarters na bichi alimbyemu like awo aba alimbyemu nti King Saha bw'aba tasobola kwaniriza bagenyi kubayingiza mu mansion aba alimbyemu Gravity siraba wawo obuzibu abata babokaminga mu mansion wabera aina right because eri nyumba ye nekyo kyekizimbisa boys quarters around the house like yes mwinzo yingira nga abagenyi tubabuza and all that and all but ebyokusula nze nga nyine nyumba ya nsalawo gyogenda okusula okumanya obusungu bungi Gravity bwayina kyola nze ntuse ne ngamba kirayika ensonga zino zirimu omukazi zireka ziri personal nnyo ne Gravity atuse n'ayogera ekintu kye mbadde sisuubira ng'ayogera ku
King Saha omwana gwe balina ewaka. Yes, ayinako bulemu. Ayinako obulemu. Nti abalumya omutwe yabafuukira ekizibu. Nga bw'onobeera n'omwana mu family nga yiika endusu. Kati simanyi oba Saha yali amunyumirizaako n'amugamba munnaye kino bwe kiri. Nti kino kimpa depression. Oba nina obuzibu bwe bati ne bwe bati. Oba Gravity byayogeza mu busungu. Jjukira nti Gravity mu kino ekiseera tasobola kulinnya wa King Saha. Tasobola. Ekintu ekyo. Naye nekira waliwo kati olaba butunyiga olumu. Yes nyiza okuba nkumanyi nnyo. Naye nyiza okutuuka nga nkunyigidde. Oba nga nyigidde omuntu wenyumiza omulala nyiza okwongera mu supu wange. Bino bye tukugamba wano bye twogera by'owulira by'olaba nga twogera. Nga tonnagusala. Soka weebuuze ebibuuzo bingi byalina okwebuuza nga tonnakukkiriza nti Gravity byayogedde bituufu si bituufu. Soka weebuuze ebibuuzo bingi nga tonnagusala. Gravity omutujju okusinza expression y'engeri gy'annyonnyolamu ebigambo tubino oba twali bizannyeemuko tubaweeko kasampo tubaweeko kasampo wano kandabe ababeerewo okimayanga abo oyo alina stress siina stress nkiddamu kyali wange ate naawe mwennyini okimanyi ebyoyogera nguyagala bakuwaane bubeera nabo gwe mutima gw'omanyi kikyendi gy'oli omanyi biki byensobola okukola omanyi byenkukoledde okitegeera kati toddeyo simanyi nina stress owaki stress mbuki kati boyi wange ebyo toddamu byogera eyo gyobeera ne bakyaliibu mwagala balagamba oli w'amaanyi oli w'akabi okitegeera nze sirina stress gwe weetereeze nga ggwe weebeereremu wakati gwozenga stress tegeera weegattegatte boyi wange mbadde simanyi nti alina stress. Ani nkugambye omuntu oba ng'osula mu boys quarter ne maama wo nze nkugamba muntu singa mentioninga muntu yefulani tali mu kwogera kwani kusa okitekedde ekintu ekyo kati sobe tebali promotinga anything because omaye abayimbi ennaku zino bakola obubadi bwabwe Gravity alina oluyimba olupya naye lutambuddeko nandi gavumenti oba ayagala kubeera amawulire nti kutambuza luyimba Gravity nno bwe twogera ku kya stress gyawoza talina stress tulina emmotoka eyali yakasikibwa yali yaani emmotoka eyo mu kusooka nali ndowooza nti yono omulenzi naye yamala n'avaayo n'akyogerako ku kya Range Rover ng'esikiddwa nga abanjibwa so ndowooza Saha bw'ayogera ku kya stress tosobola okukkiriza nti stress mweri okitegedde n'ekirala Gravity musajja alya ku ndongoye by the way akaseera akatono kentegereddeko Gravity kubanze yali ampemuddeko akaseera akatono kemutegereddeko kyekino Gravity okola ekirala naye kasita oyingira bizinesi y'endongoye oba olina obuzibu naye enendongo Gravity ataasoma enendongo emutambuza nemutwala mu baasoma okitegedde ekintu ekyo so awaafiirawo but katuubire nga bwe ngambye sikabadi kubanga ajjukira ne Saha naye alina ekivulu oba November alina ekivulu kati kubona they have something to promote Saha alina something to promote ekivulu ono alina oluyimba lwakuba oluyimba lwa Gravity kulunera lwaganye Dulia kati maybe abadde nga tukubazi theme maybe gana mawulire ganayambako dupushinga I don't know wekabanga kabadde kabadde nakyo kisoboka simanyi naye nga anyway kuba tubire bakati abayimbi bavaayo simanyi yakoze kino nayagadde bawa angiye bawoli so just to stand and lwakwati Gravity abakisusiza omanyi ne katemba abagenze nnyo person nayingira natuuka mu gundi y'omukyala woli naye kituufu ba mukyala Gravity King Saha enaku zino tumulaba ne mami wa biki Winnie wa mami. Yes. Atabera nyo era ne Winnie wa mami. Era abantu bava ne bagamba. Yeah. Bewa amasanyalaze waliwo like waliwo ekisuka kwekyo. Kyonna kye kiri King Saha yamanye ekyama ekiri awo. Mutonyo. Yeah. Okitegera Winnie abantu mutonyo ku Saha. Saha alina mukyala we. Kati mu bigambo bya Gravity era yavudde n'agamba mu kifo ky'oku prioritizinga mukyala we. Haji asobera n'abakazi abasuka. By the way nakyo yeah, Haji. Actually abane nedda waliwo interview gye nalaba ba yali yagunde.
nga interview amubuuza abakazi tulina bamekana agamba musajja tabali basima abakazi nze ndi musiraamu sobola okuwasa kati wakunyumirwa obulamu bwe bwonna benjagala naye tewali waliwo olabeyo family yange vaayo nti tebalina kyakulya ndabirira abaana bange era wenye namubuuza bonna osobola obbawo obudde wali olabye omukazi n'omu avaayo nti simuwa budde bwemba ngenze woono era obudde bwawe mbubeera nayo bwemba nzizeeyo eno obudde bubeera nenkonfaminga kuba yagamba wembeera eno obudde bubeera neno nenkonfaminga nti abakazi baali abo oba baali basukka mu kati okwongerako wini wa mami tekikola mawulire ate tekina buzibu ali mukulu ali above 18 oba wakumulyamu lukwe amulyemu olukwe wabibye mukulu wabibye bonna the adults Gravity Omutujju nga tumaliriza gundi eno nze nalisabye kankusabire King Saha akole response sichiwa bwana abagikoze kikuyamba actually nze nsaba King Saha tokola response King Saha wakola response Gravity oyinza okudda mu bantu kuba mazima obadde obuze mu bantu kituufu obadde obuze era still tujja kukola mawulire Saha watadda mu bantu because still abantu bajja kyogerako nti anti naye era kijja kubeera wansi kuba Saha bw'aba yasazeewo okwanukula tagenda kukwanukula Mande agenda kwanukula Mande olwokubiri olwokusatu oyitegedde amasanze wasala ogakuwaga kati awo Gravity aba tapinze watuufu nenze nasensinze dda tagenda gamuwa amasanze tagenda gamuwa kubanga senga yavudde dda naye baako kyayogera naye tomanya ne Gravity naye mundonge engeri gyagenze person Gravity agenze nnyo person Gravity ayokeza nnyo Saha ayinza ovaayo n'akyogera kubanga abasajja mwe abaami abasinga omuntu akwatira ku family ayogera ku family yo it's anything else wasabe yeye nga Saha yandi mogeddeko mbu twavaawa nakuliisaako biki nate oteeka mu family kiyinza okujjawo Saha n'abaako kyayogera because you don't just come into somebody's family oyogera ebitali bituufu oba bituufu oba si bituufu ajja kuvaayo probably yeyogera kagaye nedda bino byayogedde biki toyogera ku mwana biki n'alabye incidents Gravity Omutujju wayokera naye Gravity Omutujju yayokya bwe yasitulwa simanyi obusawo bwa sementi simanyi na bikyala yawo abantu sebe batandika omukyayira bayiza okuva ku olwo yakwata mu masanyalaze amakyamu gayo kyoli yakwata mu masanyalaze amakyamu gamocha naye katukusabire Gravity kuba obulamu okyabulina ate nga n'omutwe ogwiyo okyagulina ate nga ne enobits akyaliyo anti yatumukola wali okwekalakasa okwaliwo yali atabuseemu Gravity oyo nga bagamba ennyimba atwala z'aba kamyufu bana abamasanyalaze yimba mwajja nti be balina akatabo ke akatabo bakatereka oba akenyimba taito kwa nga tuwunzika soka ompe ku updates omukulu Dalet Dr. Bambi eggulo twabadde wali nga tusabira omubiri gwe twalabye ku baana be Bambi nga bawa speech eri taata waabwe yalese abaana basatu abalenzi babiri n'omuwala omu Bambi omulenzi omu yayogedde bulungi on behalf of abaana be bakoza bulungi Bambi yayogedde nagamba Bambi muto wange wendi kyonna kyeweetaaga dadi kyonna kyabadde nsobola kuyingira mu bigere bya dadi naye wendi kyonna kyeweetaaga ntuufu yasonga olabira ddala waba ye musika I think he's gonna take care of the family bulungi naye nga leero omubiri gwe bagututte e Masaka I think bagenda okufuna the vigil is tonight okuzika bagenda muzika tomorrow era we Masaka naye nga ebyavuddeyo apart from that ebyavuddeyo actually buli yabadde yeebuuza yafudde atya because fena tukimanyi yafiira mu guest house kituufu kyo yafiira mu guest house byasooka mbusima waliwo abaamusse ne baleka bamutwala mu guest house si bituufu naye nga situ yafiiridde mu guest house so waliwo omukutu ogwavuddeyo ne gulaga nti gwayogeddeko ne ba detectives abagoberera guno omusango okumanya ki ekyabaddewo ku doctor yes ne balaba nti waliwo omukyala eyabadde mu room ye ng'era oyo omukyala yamazeyo essaawa ng'emu n'amala n'afuluma ate nga katamikalaga yayingidde yekka naye mu kufuluma yafulumye n'ensawo tebannaba bamanya oyo omukyala yabadde ani naye nga bagamba bakyanoonyereza kumanya yaani kiki kyeyabadde akola awo ye mu ssaawa eyeemu kyekyabadde dokita mugenda okufa yafiiridde mu budde kiwajjukira baamuzuula luvannyuma 15 hours ze zaayitawo so katusuubire bano abanoonyereza bagenda tufunira kyekituufu ddala ddala ekyavuddeko dokita okufa
nenga muganda already yali avayo natugamba heart attack neto manya abantu bayita nnyo mu heart attack okola ebintu byebirala so no omukyala waba ayina ekintu kyonna obanga ali responsible for this tujja kubatumanya yes tujja kubatumanya because banoonyereza nenga omugenzi awumule mirembe enchawe bamuziika era bagala okuziika information egena beerawo waneno but bagena muzika Masaka yeah Chimanyi era ne side zezza naawo bwateekwa okubeerawo basi ne ntambu yes because I know abantu bebanja yeah abantu bebanji era nga automatically twamenyeddwa kyatukosezza nenga musachi ekimu ate olunaku olukesezza olwaleero ne kweyungibwako omuyimbi w'eggwanga Mugema naye kati tuli mu nteekateeka kulaba ngeri nsonga zino zigenda otambulamu so just tusigale nga twesabira bannayuganda buli lwoba okesezza kwesabira kokka kubanga abantu kati banja bantu akaseera konna okufa kufuso okufa so twongere okwesabira buli lwokesa bwoti noddayo waka ng'onnyuse weebaze Katonda ngamba olwaleero ndumazeeko ngamba n'otambula naddala ebidduka bye tutambulirako nalyo oba olina okusaba nga tonaba nakulinnya neera wogivaako neera n'osaba kuba obulamu bumpi ate n'ekirala woba olina ky'oyagala okukola mu bulamu ng'oyagala okukikola bukaseera ogamba nja kikola enkya yesawo okikole because tomanya obulamu bwoba leero nyinza okuba ntudde naawe nga mbisazaamu tunchogerako bwogezi naye nga bangi betwogera bangi betulaba nobeera naye 1 minute the next minute ne bagamba munanga afudde njogedde naye mu ddakiika okitegeera naye ng'agenze so mukole byonna bye mwagala okukola mu bulamu bino life is short by the way oba olina kyoyagala okulya kirye tomanya kigenda beerawo nkya naye nga haya amanya Big Daddy MC ku Viki exclusive bwenti bwentambudde era nga mbasaba ekintu kimu twongere okuba nga tusharinga videos zino tukomentinge tulikinge bulike obwo buyambira ddala buli lwogiraba bwoti no likinga tuba tulina kyetufunamu ekyamakulu era obeera okoze kyamaanyi ku kuzimba platform eno okusigala nga ekuweereza ebirala ebyamakulu bingi week ekyali nto tugitambuza era bikyali bingi ebikyajja sigalako ojja sigala ng'obifuna bwenti obukutadde musigaleko nnyo n'amaanyi tukyabaleetera bingi nnyo nnyini ddala era nga wabagambye mu subscribing nawe ayagala lekawo comment naye ennungi mu bannange muddeke wa Mukama mulekerawo okwogera ebigambo muwandiika naye nze mba mpulira nga abakyogedde n'ogaa Katonda abadde awo n'akubayo ekigambo bulu bana ebigambo bye muwandiika naye nga byonna tubisiima kyetwagala is the reaction so yonna gye mutulekerako naye nga mweddeko kubanga abaana bamwe enkya bagenda sankezo comments ku gundi ku internet naye nga nsigadde nze nabs so mwesigalire wano bye